Poliisi ennyonnyodde ensonga lwaki yakutte ba MPs bano omuli Erias Lukwago owa FDC, omuli Ssemujju Nganda, omuli ne Ronald Balimwezo. Poliisi ennyonnyodde ensonga lwaki bano baakwatiddwa gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno, yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza okola ddala kyamaanyi nnyo. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno tuwerabira kusubscribinga, baganda bange tusubscribinge ku eno channel, munyambe tusubscribinge ku eno channel esobole okuba nga ekula, amayengo gayo gasobole okuba gabuuminga, gasobole okuba nga gatambula Uganda wide oba country wide gwe muganda wange ali eyo. Ensi yonna esobole okuba nga efuna eddoboozi lino eddoboozi lino yonna gye twagala lituuke libeere nga lituukayo gwe mukwano gwange ali eyo. Mbaanirizaako mwena abeera ku mayengo gano baganda bange basharinga nammwe mbaaniriza. Mikono gyange abali e Kenya nammwe mbabuuzaako. Brenda naawe obeerako nnyo tovaako, Maureen tovaako, Nakitende naawe tovaako. Mwena abeekumira ku mayengo gano mbaaniriza gwe mukwano gyange. Abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja nammwe nyongera mu maaso n'okuba nga mbalamusaako nnyo. Mukola kyansusso, mukola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno. Ne muganda wange kyoba tuwerabira ky'okusubscribinga ku eno channel, tulaba bulabi genda maaso n'okuba ng'osubscribinga, kuba y'engeri yokka nayo gy'osobola oteekako ettaffaali ery'okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Genda maaso n'okusubscribinga, ebisigadde ffe obitutekere tujja kuba nga tugasaka mu buli nsonda yonna gye geetaagisa okuba nga gava nga tugakutuusaako gabune Uganda yonna gwe mukwano gwange ampuliriza. Naffe tusobole okulaba nga tojja ffekka mu bunnya gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi, sagala kuliisaayo nnyo kubanga obudde butuliiridde empinda, twagala kuba nga tubatwala ku ttwa ya Robert Kyagulanyi Center mu kubanga wenjogerera anaatera okuba nga asemberedde okutuuka gwe muganda wange tusemberedde okutuuka. Mukwano gwange nga bwe nkutegeezeza nti poliisi ennyonnyodde, jjukira olunaku olw'eggulo wabaddewo tear gas n'amasasi aganyoose mu disitulikiti y'e Nakawa eri e Kasokoso division, nga bagezaako okuba nga poliisi egumbulula abantu abadde batudde mu meeting. Mukwano gwange meeting eno yabadde yaba MPs badde batudde wali Kasokoso beach, nga meeting eyo bagitadde nga bagenda kuba batuula bawayeemu engeri bateeseze ekitongole kino ekya NEMA kubanga nakyo kyadde kideployinze nga kyagala kusendawo bantu b'e Kasokoso. Jjukira Nagambye e Kasokoso ettaka eryo lyalikaanibwako ne poliisi, kati ebiseera bino ate NEMA weeviirayo nebanga esenda abantu mu lubiri ejja etambulatambula. Gekankubuulireko kino ekintu kimu, bayinza okukola 10 targets nga baagalamu target egi emu okusobola okubuzaabuza obujulizi. Ekifo ekyo kizze kirwa kwegamba nga poliisi ekirwanira ng'eyagala kitwala ekyo eky'e Kasokoso. Ate bannanga abantu b'e Kasokoso mwebereremu. Bano nno baakwatiddwa ne baggalirwa e Luzira era balinze bwe bagenda okuba nga bakola ku fayiro zaabwe babatwale mu kkooti. Newankubadde abamu badduse, Ssemujju Nganda ye poliisi yamuvuze paka mu maka ge ng'omuganda wange ali eyo ampuliriza yeekumira ku UG Updates TV. Poliisi egamba nti baadde bakubye olukuŋŋaana ng'ate tebatutegeezezzaako, so nga bwe baba bakubye olukuŋŋaana balina otegeeza ku poliisi neeraba engeri gy'egenda okuba nga ebateekerateekeramu security okusobola okuba nga ebakuuma. Bagambye nti no baawulirako olugambo nti bano bateekateeka kola meeting ey'okumobilizinga abantu batandike okwekalakaasa ku nsonga za NEMA era ye meeting eyo. Nagamba nti nno poliisi yazze n'ebagumbulula n'ebagenda bastoping okuba nga bagenda mu maaso ne meeting eyo, naye tebaawuliriza, bagenze bugenzi mu maaso ne meeting ekyavuddemu poliisi okudeployinga abakuumaddembe ne bakwata abantu bano. Bagambye nti nno si kyokka kye baakoze, bwe babadde nga bamaze obbawuuninga balekulire, bagenze maaso n'okuba nga bagenda wakati mu kkubo nga bakunga abantu basobole okuba nga beekalakaasa, ne bablokinga amakubo ne baleeta traffic nga bagezaako okwekalakaasa okukuma abantu omuliro basobole okwekalakaasa ku nsonga ezigenda obukyamu mu ggwanga gwe ali eyo ampuliriza. Ne poliisi yennyini nayo ekimanyi nti ensonga zegenda mu maaso n'okukwatira abantu nkyamu, n'abantu kye beekalakaasizaako kituufu. Tosobola kubeerawo nga gw'olina ewuwo nga wazimba awo wokka kwe kafo k'olina
oli naava eri nga akusiiwalyako nti agenda kusendawo. Mukwano gwange ekintu ekikyamu ennyo ddala. Nina ekirala kyenjagala tutunulemu. Njagala wali ani yali avuddeyo n'akola lipooti oba n'akola mu kunoonyereza ku bano bonna abatuula mu kitongole kino ekya NEMA, abakulu b'ofiisozi abatuula mu kitongole ekya NEMA. Twagala kumanya bo amaka gaabwe gasangibwawa. Wandinsanga ng'abamu ku bano munnange nga nabo beegabira dda amataka naye nga nago gali eyo mu ntobazi mu wetlands, naye olw'okuba nga be banene ojja sanga ng'ebyo ebifo tebabikwatako, teri abisongamu na lunwe. So nze nandiyagadde nga bano tebannatandika kubanga basuula amayumba g'abantu bamenya, nabo basooke bakoleko reconnaissance, basooke bakoleko investigation amaka gaabwe bano ne infrastructures zaabwe ezisinga ziri luddawa. Omuganda wange ali eyo ampuliriza. Awo tujja kumanya nti nno bano abantu batuufu oba ensonga gye baliko ntuufu, naye teyinza kubeera ntuufu ng'ate ggwe abantu basenzewo emyaka n'emyaka, gwe n'ovaawo eri n'ojja n'obasengula n'omenya amayumba gaabwe. Ekintu ekikyamu ennyo bannange, mweddeko. Naye kaakati ensonga gye tubaddeko eri nti ababaka bano bakwatiddwa nga bagezaako okukunga abantu, meeting yali bategese wali e Kasokoso Beach basobole okuba nga beekalakaasa ku nsonga ya NEMA. Abantu bakooye, abantu beekyaye. Munnange gabadde masasi na tiyagaasi na kukwatibwa. Bano bonna baatwaliddwa poliisi, abamu bali luzira newankubadde poliisi egamba Enanga Onyango, omwogezi wa poliisi Onyango agamba nti abamu badduse, naye ono Ssemujjungana twasobodde omukwata ne tumutwala mu maka ge. Abalala tubayina baliruza, tulinze tubakolere lipooti yaabwe tusobole okuba nga tubateeka mu kkooti bawoze omusango gw'okukuma abantu omuliro n'okulietingawo chaos ne violence mu bantu. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyekumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza tewerabira ku subscribinga, tugenda kuba tukumawo tukuwe follow-up tukubulire ate bano nsonga kiki baliko, baba tutte mu kkooti tebaba tutte mu kkooti, musango ki gwe basalira, waliwo omusango tewali musango. Omukwano gwange eyekumira ku UG Update TV. Kutegeeza nti nno nkwagala nnyo, tovaako subscribinga, sharinga, kubiriza ne banno basharinge muganda wange, kasharingeko banno basharinge basubscribinge gwe muganda wange eyekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti nno tubaagala nnyo.